tuba Katonda tubaniriza ku ssabbiiti eno. Omukama tumwebaza atuwadde ekire ky'enkuba. Olwaleero olunaku lutukakatako tulina okubeera mu masinzizo nga twebaza Omukama ate era nga tumusaba olwa byonna byatuwa eby'omwoyo n'eby'omubiri. Olunaku olwaleero lunaku lwa njawulo, ekire ky'enkuba okutandikira ddala ekiro n'okutuusiza ddala essaawa ya kaakati enkuba ekyatonnya, naye ekyo ffe kye kitugaana kujja kwebaza Omukama n'okumutendereza. Ng'enkya ya leero tugenda kusinziira wano ku kkanisa ya St. Mark Church of Uganda e Magigye, we tugenda okusinziira nga kisangibwa ku busaabadinkoni obw'Eggayaaza. Bali nno ku mulimu ogw'okuzimba yeekaalu y'Omukama nga bw'ogiraba bali mu kuzimba, naye ng'olunaku olwaleero bagenda kukola omukolo ogw'okwongera okusonda ensimbi ezigenda okubeera nga zimaliriza yeekaalu y'Omukama, n'Omukama abeere n'ekitiibwa we tumusinzira okumusinziza. Omulabirizi w'e Namirembe kitaffe mu Katonda Wilberforce Luwalira naye agenda kwetaba mu kusinza okw'olunaku olwaleero, era nga bwe njogerera saaviisi egenda kubeera ng'etandika. Nkwaniriza kuwulira eddoboozi katugende butereevu mu saaviisi yaffe. Tukyagenda mu maaso n'okusinza, naye essaawa ya leero tugenda kubeera ng'essaawa yonna tuvaayo ku Bukedde TV1 ate tusigaleyo ku Bukedde TV2 okutuusa saaviisi yaffe bwena ekomekkereza. Tukwaniriza tukyali wano ku St. Mark Church of Uganda e Magigye, nga kino kisangibwa ekkanisa eno esangibwa mu busaabadinkoni obw'Eggayaaza mu bulabirizi bw'e Namirembe, era nga kitaffe Wilberforce Luwalira naye yeetabye mu kusinza okw'olunaku olwaleero, naddala ng'agenda alambula endiga ze eza Namirembe diocese oba okusangibwa mu bulabirizi buno, ng'era yeetegekera okubeera ng'awummula emirimu egy'obulabirizi obw'e Namirembe. Ate tusaba Omukama atuwe omulabirizi anaamuddira mu bigere. Katweyongereyo n'okusinza kwaffe, naye nga ku Bukedde TV1 tuvuddeyo, katusigale ku Bukedde TV2.
Check 1 2 1 2. eyakatwegattako mukwano gwange tuli wano ku St. Mark Church of Uganda Magigye ng'era kino kisangibwa mu busabadinkoni obw'Egayaza mu bulabirizi obw'e Namirembe. Olunaku olwaleero lunaku lwa njawulo wadde tutaaganyizibwa ekiro ky'enkuba n'ekyo tekitulobera
kwebaza Mukama oyo yatonda eggulu n'ensi. Tuli wano bali ku mulimu ogw'okuzimba yeekaalu y'Omukama era nga wenjogerera weeteeke mu budde, weeteeke mu mbeera esinza tusobole okusinziza awamu nga twebaza Omukama olw'ebirungi ebyo byatuwa eby'omwoyo n'eby'omubiri, ng'era omulabirizi w'e Namirembe ali ku mulimu kati ogw'okugenda ng'alambula endiga ze awamu n'okubasiibula mu butongole. Yagenda okubeerawo yatuuse dda ng'era akaseera kano saaviisi yaffe etandise. Awo nno weeteeke mu mbeera esinza etendereza tusobole okubeera nga naawe weebaza Omukama gw'atasobodde genda mu ssinzizo. Mukwano gwange ffe weetuli ng'aba Bukedde TV 1 saaviisi eno eri ku Bukedde TV 1 ne Bukedde TV 2 we tuli olunaku olwaleero nga tutandika okusinza Omukama n'okumwebaza olw'ebirungi ebyo byatuwadde. Sabbiiti eno tuli eno ku St. Mark Church of Uganda, naye n'okwongera okujjukizaako kanisa eno babadde ne kanisa entonotono nga abantu bagenda beeyongera mu kitundu kino basazeewo okuzimba ekkanisa enneneko eneesobola abantu ba Katonda okubeera nga beegazaanyiza mu kusinza Omukama Katonda waabwe olunaku olwaleero. Era lyeddimu lino waliwo omukolo saaviisi w'eneeba ewedde tugenda kubeera n'omukolo ogw'okusonda ensimbi balabe nga yeekaalu y'Omukama eno emalirizibwa abantu basobole bambi okusinza nga batudde bulungi. Enkuba etonnye obudde bwonna bunyogovu n'ekyo tekitulobera kubeera nga tusinza Omukama olunaku olwaleero. Era omulabirizi w'e Namirembe yasiimye okubeerako ne abakristaayo aba wano e Magigye nga kino kisangibwa mu busabadinkoni bw'e Gayaza era mu bulabirizi obw'e Namirembe. Tukyalindako omulabirizi abeere nga atandika okusinza okw'olunaku olwaleero. Nsaba tweteeke mu kutendereza, tuyimbe. Bwe tuba nga tutendereza tojja mu kanisa kutuula butuuzi, tosirika, wabula tendereza. Tendereza, yimba, tendereza, tendereza. Naawe obeere nga weegasse wamu, totuula, tosirika, kubanga Omukama yakuwa omumwa oguyimba. Oluyimba we lujja ng'olumanyi. Nkusaba mukwano gwange, nkusaba mukwano gwange, naawe obeere ng'oyanukula. Tebatandika kuyimba gwe ng'osirise busirisi. Ebintu bingi ebikolebwa mu makanisa oba mu masinzizo. Bwe bakuba engalo abamu temukuba. Bwe kubeera nga kuyimba abamu musirika busirisi. Ne ogamba nti bannange Sunday school getambula bagikulembere gendeyo genda kusabira. Mukama yeebazibwe. Ku lupapula lw'75 waliyo okusaba ekimu okutukuvu. Mukama abe nammwe. Atukakaneko ku butebe bwaffe nga tewombeese. Tusabe essala Kitaffe ali mu ggulu. Kitaffe obwakabaka obujje byagala bikole mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tulemeya okubona kwaffe nga tusonyiwa abatonoona, totutwala mu kukemebwa naye otukole mu bubi. Amiina. Ayi Katonda ayinza byonna, gwe amanyi emitima gy'abantu bonna ne bye baagala era takisibwamu byonna. Tukuza ebirowoozo emitima gyaffe ng'osaba omwoyo gwo mutukuvu tukwagalire ddala. Teneza erinnya lye ettukuvu nga kitugwanira wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amateeka ku lupapula 77 mbufunze.
Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe, Mukama ye omu, era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Etteeka ery'olubereberye eryokubiri erino nti yagala mulirwanaawo nga bwe yagala wekka. Tewali tteeka lisinga gano gombi obukulu, tteeka gonna wegasinziira era ne bannabbi. Sabbiiti eya22 ey'obusatu ng'ewedde Papuloolo lw'19. Kale katusabe. Ayi Mukama, tukwegayiridde okukuuma ekkanisa y'ennyumba yo mu kwegendereza okutaggwaawo, bwe bw'ogibeera ereme okuyingira mu kabi konna konna, eryoke enyiikire okuweereza mu bikolwa ebirungi, erinnya ligulumizibwe kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kale tutuuleko tuwulire ebbaluwa ya wiiki eno. Mukama waffe bazibwe. Ebbaluwa ya leero eri mu bbaluwa ya Pawulo gyawandiikira Abafiripi essuula esooka okutandikira ku lunyiriri olwokusatu. Abafiripi essuula esooka okutandikira ku lunyiriri olwokusatu. Katusome. Nebaza Katonda wange buli lwe mbajjukira, buli lwe mbasabira mwenna nsaba nga nzijjudde essanyu, olw'okuba ng'okuviira ddala ku lubereberye n'okutuusa kaakano muli wamu nange mu mulimu ogw'okubunya enjiri. Era nkakasiza ddala ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Kirungi ddala nze okubalowoozaako bwe ntyo mwenna, kubanga mundi mu mutima gwange, kubanga mwenna mugabana awamu nange mu kisa, mu kusibwa kwange era ne mu kuwolerezanga enjiri n'okuginywezanga. Kubanga Katonda ye mujulirwa wange, kubanga alaba nga bwe mbayaayaanira n'okwagala kwa Kristo Yesu. Era kino kye nsaba, okwagala kwammwe kweyongerere ddala, nga kulimu okutegeera n'okwawula kwonna. Mulyoke musiimenga ebisinga obulungi, mubeerenga abalongoofu era abataliiko kyakunenyesebwa okutuusa ku lunaku lwa Kristo, nga mujjudde ebibala eby'obutuukirivu ebiyita mu Yesu Kristo olw'ekitiibwa n'okutendereza Katonda. Ebbaluwa 11. Bibiri mu ssatu ndagaano entukuvu tukwekuulira enjiri. Thank you.
tukyayimiridde katwanirize amawulire amalungi. Enjiri entukuvu eyawandiikibwa mu ssuula ye-18 Matayo omutukuvu gye yawandiika, okusoma nga tutandikira ku lunyiriri olw'21. Petero n'agamba Yesu nti, Mukama wange, muganda wange bw'anannyonoonanga n'amusonyiwanga emirundi emeka? Okutuusa emirundi 7? Yesu n'amugamba nti, sikugamba nti okutuusa emirundi 7, naye nti okutuusa emirundi 7, emirundi 7. Obwakabaka obw'omu ggulu kyebuva bufaananyizibwa n'omuntu eyali kabaka eyayagala okubala omuwendo n'abaddu be. Bwe yasooka okubala ne bamuleetera omu bw'abanja ettalanta 10, naye kubanga teyalina kyakusasula, mukama we n'alagira okumutunda ne mukazi we n'abaana be n'ebintu byonna byali nabyo, ebbanja liggwe. Awo omuddu n'agwa wansi n'amusinza ng'agamba nti, Mukama wange, manja mpola, nange ndikusasula byonna. Mukama w'omuddu oyo n'amusaasira, n'amuta, n'amusonyiwa ebbanja. Naye omuddu oyo n'afuluma n'asanga muddu mudde gwe yali abanja eddinaali 10, n'amukwata n'amugwa mu bulago ng'agamba nti, sasula ebbanja lyange. Awo omuddu munne n'agwa wansi n'amwegayirira ng'agamba nti, manja mpola, nange ndikusasula. N'atayagala, naye n'agenda n'amuteeka mu kkomera. Amala okusasula ebbanja, awo baddu banne bwe baalaba bwe bibadde ne banakuwala nnyo. Ne bagenda ne babuulira mukama waabwe ebigambo byonna ebibaddeyo. Awo mukama we n'amuyita n'amugamba nti, ggwe omuddu omubi, nakusonyiwa ebbanja liri lyonna, kubanga wanneegayirira, naawe tekikugwanidde kusaasira muddu muno nga nze bwe nakusaasira ggwe. Mukama we n'asunguwala n'amuwa mubambowa amale okusasula ebbanja lyonna. Bw'atyo Kitange ali mu ggulu bw'alibakola, gwe mutasonyiwa mu mitima gyammwe buli muntu muganda we. Ffenna nga tukyayimiridde twekedde emmeeza entukuvu, tunyuze okukkiriza kwaffe n'enzikiriza y'enniike kupapula 78. Nzikiriza Mukama omu Yesu Kristo, omwana yazaala omuyinka Katonda, yazaala kitengesana nga tezinnabaawo. Katonda omusana oguva mu musana, Katonda ddala okuva mu Katonda ddala. Yazaalibwa tiyatondebwa, alina okubeera okumu ne Kitaffe. Ye yatonda ebintu byonna, ye yava mu ggulu n'akka ku lwaffe abantu n'obulokozi bwaffe, n'atwalira omubiri ku Mwoyo Omutukuvu, omuwala tamanyi musajja Maliyamu, n'afuuka omuntu, n'akomerwa ku musaalaba mbe gya Potiyo Piraato ku lwaffe, n'attibwa, n'aziikibwa. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu nga bwe kyawandiikibwa, n'agenda mu ggulu, era adde mu mukono ogwa ddyo ogwa Kitaffe, era alivayo okukomawo n'ekitiibwa okusala omusango n'abafu, obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Era nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, Mukama era omugabi w'obulamu, ava mu Kitaffe ne mu Mwana, asinzibwa, atendereza mu Kitaffe n'Omwana, eyogera mu bannabbi. Nzikiriza n'ekkanisa emu ey'abantu bonna bonna ey'abatume, olw'okukwatibwa okuggyako ebibi, era nsuubira okuzuukira kw'abafu n'omu emirembe gigenda okujja. Amen. Tuleeko mukadde waffe Ssaabadinkoni, Omusumba Omukulu, ate ekitundu kino ekigenda okuddako eky'okwaniriza. Abooluganda, Mukama yeebazibwe nnyo. Buli omu ayanirizeeko amuliraanye era omubuuzeeko ne Kasimayiro, kubanga
kakeeredde ayinza okuba tannaalaba muntu amusimayiringirako. Mwebale nnyo mbalabi naye kwaya temusanyuse bulungi. Kale mwebale mbalaba kati awo musanyuse. Twebaza nnyo Katonda olw'ekkanisa eno eya St. Mark. Twebaza nnyo obukulembeze bw'ekkanisa eno okulaba ng'etuuse wekyatuuse. Twebaza omubuulizi, twebaza olukiiko oluzimbe n'abakristaayo mwena. Munzikirize mbaanirize mwebale kujja bwe mwayitibwa era katwekubireko mu ngalo. Munzikirize era twanirize mukadde waffe Omulabirizi, the Right Reverend Wilberforce Luwalira. Sebo webale kujja era webale kutuwagira naddala wekikwata okuzimba amasomero, amakanisa. Obadde nnyo naffe era tukwenyumirizaamu nnyo. Ekkanisa eno egenda kuggwa abooluganda. Kubanga Zabbuli eya24 n'olunyiriri olusooka, ensi n'okujjula kwayo byani? Ensimbi zaani? Za Mukama. Ajja kuzituwa era ejja kumalirizibwa. Era mubaze n'Omulabirizi echaplain Reverend Agnes Samwanga nyabo tusanyusa nnyo okulaba. Webale kujja era tulina n'abasumba. Sumba w'Egayaza sebo tusanyusa nnyo okulaba Assistant Vicar n'abasumba banaffe ababiri mukulu Walakira tusanyusa nnyo balaba omusumba. Ekiseera kya kubuulira njiri era tugenda kuyimba oluyimba mukadde waffe atuuseeko obubaka. Naye nga weebeerayo abakyajja mubakubirize bajje nti enkuba yakedde, kubanga waliwo abagamba enkuba endoozi ekyatonya, enkuba yakedde dda. Ababadde ab'okujja ng'enkuba yekyeba abasibye mubakubire mpola mpola, mubasindikire bu messages bajje, kubanga ekiseera kyo tekinnaba kutuuka kye twabadde tubayitidde. N'omukubiriza naye waali omukulu Geoffrey Kulubya. Sebo oba watuddewa era walisembedde kumpi wano kubanga ekiseera kyo nakyo tekiri wala nnyo. Katiyimirire kwaye tukulembere mu luyimba olwo. Yesu abimanyi n'enkuba eno Yesu yagitegedde nti ejja kukola ki? Ejja kutonya. Yesu yonna abimanyi 3:35. Chiza
era byasobola ye. Kale nno kitusanyusa okubeera ne Katonda ayinza byonna. Era ne mu kiseera kino Katonda waffe tuzze okusinza n'okutenda n'okwogera ku bulungi bwo n'ekisa kyo. Era tuyimbye nga tukakasa nti oyinza byonna. Na kino kisobokera ddala. Kale otubeere okukakasa nti bw'atandika omulimu ogenda kugulabirira, ogenda kugugabirira, era ogenda kugumaliriza. Kale yogera gye tuli mu kiseera kino nga tutambula olugendo luno, era bwe tutuuse otuwa amaanyi ageeyongerayo. Mu ggwe Yesu Kristo Mukama waffe tusabye, amiina. Mukama waffe yeebazibwe. Abalina omutuula muyinza okutuula. Munzikirize nziremu nate nsome ebigambo bino okubinyweza mu bbaluwa etusomeddwa eya Pawulo tukuvu eri Abafilipi, essuula eyo ey'olubereberye. Era mujja kunzikiriza ntandikire ddala ku lunyiriri olw'olubereberye, naye nga bweri mu kitabo ekyokusaba twatandikidde ku lunyiriri olwokusatu. Pawulo ne Timoseewo abaddu ba Kristo Yesu eri abatukuvu bonna mu Kristo Yesu abali mu Filipi, wamu n'abalabirizi n'abaweereza, ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda wange buli lwe mbajjukira, buli lwe mbasabira mwenna, nsaba nga nzijjudde essanyu, olw'okubanga okuviira ddala ku lubereberye n'okutuusa kaakano muli wamu nange mu mulimu ogw'okubunya Enjiri. Era nkakasiza ddala ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuuka ku lunaku lwa Yesu Kristo. Kirungi ddala nze okubalowoozaako bwe ntyo mwenna, kubanga mundi mu mutima gwange, kubanga mwenna mugabana amu nange mu kisa ne mu kusiibwa kwange ne mu kuwolerezanga Enjiri n'okuginywezanga. Kubanga Katonda ye mujulirwa wange, kubanga alaba nga bwe mbayaayaanira n'okwagala kwa Kristo Yesu. Era kino kye nsaba, okwagala kwammwe kweyongerere ddala, nga kulimu okutegeera n'okwawula kwonna, mulyoke musiimenga ebisinga obulungi, mubeerenga abalongoofu era abataliiko kyakunenyezebwa okutuusa ku lunaku lwa Kristo, nga mujjudde ebibala eby'obutuukirivu ebiyita mu Yesu Kristo, olw'ekitiibwa n'okutendereza Katonda. Yogera naffe ayi Mukama ng'oyita mu kigambo kyo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Twebazizza nnyo Katonda olw'olunaku luno, ate era mu ngeri y'enjawulo njagala twebaze Katonda olw'embeera eno nga bw'eri. Tukakasa nti Mukama mulungi obudde bwonna n'obudde bwonna Mukama muki. Kale siwulirayo ate yeemulugunya nti ate enkuba etonnye, kubanga mumaze okukakasa nti Mukama mulungi obudde bwonna. Era njagadde okwebaza kubanga obudde bwe bufaananye bwe buti bulina engeri nnyingi ez'okwebaza. Kubanga singa akasana kabadde k'amaanyi, nange nandisanze obuzibu okuyimirira wano, ate nga tumanyi bulungi ti mu kulokoka omusana toguyimiriramu, otambuliramu mutambulire, era omusana togutuulamu. Era bulijjo tugamba tutambulire muki? Mu musana, so si kutuula mu musana oba okuyimirira mu musana. Kane no kaakati nange wano eyandibadde yeetaaga ekibikka wano amaze okukikola.
kale katumukubire mu ngalo ez'amaanyi olw'ekyo. Twagala nnyo okwebaza Katonda ssebo Ssabadiikoni era omusumba omukulu obusabadiikoni buno era obusumba bw'Eggayaza awamu n'omusumba omubeezi n'abasumba mwenna abali eno era n'ababuulizi. Bannange mwebale okutwaniriza enkya ya leero bwe tuzze singa abantu ab'ekitalo naye nga tuzze eno eri bakadde baffe baganda baffe ne bannyinaffe era n'abaana baffe okusookera ddala okwogera ku bulungi bwa Mukama, okutenda ebyo byakoze wakati mu ffe ebikulu n'eby'amaanyi, ate era okusinziza awamu, ate era n'okukolera wamu omulimu ogw'ekkanisa eno. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuyita tubeerewo nga mugenda mu maaso n'ekyo Katonda kye yatandika mu bulamu bwammwe mu kitundu kino, okulaba nga tukakasa ebigambo bino nti bw'atandika ensonga agigoberera, agigabirira era n'agiggusa. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nsomye ebigambo bino era mu Bayibuli ezimu birina ennyanjula egamba bw'eti nti Pawulo yawandiika ebbaluwa eno nga agiwandiikira abakkiriza mu kkanisa y'omu Filipi. Yagiwandiika okubeebaza olw'obuyambi bwe baamuweereza ng'ali mu kkomera. Ebbaluwa ejjudde essanyu n'okwebaza okungi. Mu bbaluwa eno Pawulo mwabategeereza amawulire ag'essanyu ag'okusuuka kw'owooluganda Epafuladito gwe baawa obuyambi okumuleetera, eyali alwadde era yali akomawo gye bali. Pawulo yeebaza olw'enjiri ya Kristo okubuulirwa, newankubadde abaali bagibuulira baali beenoonyeza byabwe. Pawulo era abasaba babeere bumu nga balabira ku Kristo mu buweereza bwabwe. Eyeggyako ekitiibwa kyonna najja okulokola abantu nga bwe tulaba mu ssuula ey'okubiri olunyiriro olubereberye okutuuka ku lw'11. Ebbaluwa eno yagiwandiikira mu kkomera mu mwaka ogw'enkaaga AD. N'olwekyo njagadde okusoma ebigambo ebyo otegeere bulungi Pawulo ng'awandiika ebigambo bino awandiika ng'ali mu mbeera ki. Baawandiikira abajjukira mu mbeera ki gye balimu, ate n'ekifaananyi ekigazi teyalina ku kubuulira enjiri. Era muwulidde ng'agamba nti ng'enjiri ebuulirwa n'ekkanisa nga zigenda mu maaso waliwo ababuulira enjiri naye nga balina ebigendererwa biki birala. N'olwekyo ebigambo bino bye ngenda okulowoozaako mu kiseera ekitono kubanga era bye bya wiiki eno. Katonda bw'atandika omulimu agumaliriza. Ebirala byonna tuyinza okubyerabira kubanga tuyinza okwogera ebingi, naye tutwale ekyo nti Katonda bw'atandika omulimu oba bw'atandika ku nsonga yonna agimaliriza. Ekyo nno kiba kitubanja okumanya omulimu guno, ensonga eno Katonda ye yagitandika oba ffe bantu tuli ku byaffe oba tuli ku bya Mukama. Katonda yeebazibwe. Mu njogera zaffe mu kutambula kwaffe ng'oggyeko enjogera nnyingi ezirimu ebigambo bino nti okutuusa kaakano Mukama atubedde, si njogera nnungi, naye akubedde ng'okola ki? Kubanga nakyo kikulu. Naye enjogera eyo tujagala nnyo ennaku zino okutuusa kaakano. Abalala ne bateekamu n'ebirungo nti n'okutuusa kaakano. Naye bw'obanga okwotenga kiri mu Bayibuli kyo kigamba okutuusa kaakano. Mukama akoze ki? Atubedde. Era n'enjogera endala tetumanyi obulungi. Mukama mulungi. Kasita okyogera abantu bamanyi ekyokuddamu. Oba oli luddawa oba oli luddawa. Oba wanzikiriza eno oba si wanzikiriza eno. Kasita ayogera
omukama mulungi kyobudde bwonna omukama mulungi. Era waliwo enjogera endala nti tulina Katonda omulamu akola ebyaki eby'amaanyi. Era twogera nti Katonda waffe atujje wala era atutwala wala. Ebigambo ebyo byonna biteekwa okubaamu okukkiriza n'okumanya wa amaanyi gaffe we gali mu kutambula olugendo oba mu byonna bye tuba tukola. Kale lowooza ku bigambo bino. Pawulo agambye neebaza Katonda wange buli lwe mbajjukira. Buli lwe nkola ki? Abooluganda abaagalwa, tuli wano e Magigye. Era ekkanisa eno noza mulina ebyafaayo byayo. Yatandika ddi? Sigamba okuzimba ekkanisa eno ennene, naye omulimu gw'okubuulira enjiri mu kitundu kino gwatandika ddi? Era bannaffe abaatandika be baali baani? Basobola okuba bagenda dde okubeera ne Mukama waffe nga bwe tugamba. Naye bwe tujjukira kaakano oba abo be tujjukira, singa babadde baakukomawo wano, kubanga abamu bakyali balamu, kubanga ffe tuweereza nga baweereza. Olwaleero wendi wano, enkeera ne bankyusa ne ŋŋenda awalala. Bali bw'obanga bagenda okubeera ne Mukama waffe oba n'abo abakyali abalamu, singa bajja olwaleero luno oba singa basinziira gye basinziira, mu Abakristaayo abaliwo kaakano e Magigye, bwe babajjukira babajjukirako ki? Babajjukirako ki? Oyinza okugamba nti kaakati bwe mbajjukira mbeebalizaako Katonda tyotyo. Bakyali mu kkanisa yaabwe eri ey'ekigero. N'abamu bwe bajja okusinza batuula bweru ng'oli kyabajjukirako nga kye muli ab'e Magigye mu St. Mark. Oli n'asinziira gy'asinziira, kale kabeebalizeeyo Katonda ti naye bagikuumye bambi. Yo bagikuumye. Pawulo aganeebaza Katonda buli lwe mbajjukira. Yali abajjukira ab'e Filipi. Wulira bagambye awandiika ebbaluwa eno ng'ali na mu kkomera. Naye wulira bw'agamba buli lwe mbajjukira ne mu kusaba kwange awalala agamba nsaba nga nzijudde essanyu. Lwaki? Olunya olwokutaano, olw'okubanga okuviira ddala ku lubereberye n'okutuusa kaakano muli wamu nange mu mulimu ogw'okubunya enjiri. Abooluganda abaagalwa, bino byonna bye tukola, ekkanisa ez'ekitalo ze tuzimba n'emirimu emirala gyonna gye tukola nga gyetoololera ku buweereza bw'ekkanisa, entandikwa ya byonna ng'oba tuli wansi wa muti oba tunaamalawo bbanga ki kubuulira njiri. Omuntu asinziire wansi w'omuti ng'ogwo, oba oliawo nga n'enkuba etonnya nga n'omusana gwaka, naye ategeere Kristo alokola. Nze ntambuddeko mu Uganda muno mu bulabirizi obumu, basumba bannange babalabirizi nga bampise ne bakugamba nti kaakano wano wetutuuse, embeera gye tulimu wano kitebe kyaki kya busumba, naye tusabira wansi waki wa muti. Era n'obeera awo ne mutandika okusinza, n'olaba abantu bwe babuuka bwe basanyuka, naye nga bali wansi waki. N'ogamba essanyu bano balijjawa? Kutegeera Yesu oba waliwo ekizimbe nga kino oba tekinnabaawo. Era Yesu bwe yagamba nti mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa, oba ekifaananyi eky'amakanisa ne zirutikko n'ebirala oba yakirina, naye nga bw'ali Katonda era ndowooza yakirina, naye ng'ekitandikirwako mugende mutegeeze abantu amawulire
amalungi. Kubanga ebbanga lyonna amawulire ge balina mabi. Mumanyi amawulire ago bwe gali? Bonna bayonoona n'okutuuka ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Ago mawulire magi. Empeera y'ekibi kwe kukola ki? Mawulire magi. Naye mugende mubategeeze amawulire amalungi nti kale bonna bayonoona era empeera y'ekibi kwe kufa. Naye amawulire amalungi ge gano ti Katonda abakubidde ekkubo ery'okulokoka nga muyita Mukama waffe Yesu. N'olwekyo Pawulo agamba nti buli lwe mbasabira mwenna nsaba nga nzijjudde essanyu kubanga okuva ku lubereberye okutuusa kaakano muli wamu nange mu mulimu ogw'okubunya enjiri. Abo abaayitako wano nga bagenzi kaakano gye baweerereza yonna bwe babajjukiramu abakristaayo abaawana e Magigye babajjukirako biki? Okusooka byonna mwandibadde nga mujjukirwa mu bumu obw'okubuulira enjiri, oba ekkanisa eno ewedde oba tennabakola ki? Oba tennabakugu. Kubanga abaana bali ekkanisa eno bateekwa okuba nga yemmwe Katonda baakutteko. Omanyi Katonda bw'akwata ku bulamu bw'omuntu n'ensawo azikwatako. Naye omuntu awaayo ng'awaayo n'okukeŋŋentererwa nti nammwe mutuyitiriddeko, ezo nazo zitwala naye nga owulira naawe obuzito. Bwe twali nga tuddaabiriza Lutikko twagenda awantu awamu era mu saavisi ng'eno ne bayita omukubiriza. Omukubiriza ne bamugamba nti kubiriza tusobole okufuna ensimbi omukulu ono z'anaagenda nazo olwattegula project. Omukubiriza n'ayimirira n'atandika okukubiriza n'akubiriza. Abaana atera okuwunzika n'agamba nti naye ffe tunaabeera walujjo kubanga walujjo asiika by'abalala. Kyava agamba maama mukyala we, okay, kakati bano bonna mbayiseemu, kakati naawe yogera. Akati ndowooza baali bawaddeyo nnyo projects eziwerako. Maama kyeyava agamba nti owange tuwaddeyo nnyo naye bagambe 10. Bagambe ki? 10. Kale nno babajjukirako ki? Ekisooka muteekwa okujjukirwako omulimu gw'okubuulira enjiri. Mukyagibuulira era abantu balokoka, abantu bakyusibwa, Katonda asumulula ensawo zaabwe, si lwa kkanisa eno yokka naye n'olw'emirimu emirala gyonna. Ekyo kikulu nnyo. Onaagamba nti mbajjukira olw'okubanga mussa kimu wamu nange mu mulimu gwaki? Ogw'okubuulira enjiri. Ekyokubiri ku lunyiro lw'omukaaga n'agamba nkakasiza ddala ng'oyo yatandika omulimu omulungi mu mmwe aligutuukiriza okutuusa ku lunaku lwa Yesu Kristo. Kye ŋŋambye nga ntandika nti tulina Katonda atandika omulimu n'agugabirira, n'agulabirira, n'agumaliriza. Naye emirundi emeka Katonda lw'oyise wali ng'ogenda ku mirimu gyo n'ogamba nti Katonda ali wali azimba? Naye ekyawandiikibwa kigaa nti Mukama bw'atazimba, abazimba basobola okuzimba naye ne bazimbira ki? Ani ayagala okukolera obwereere? Era emirundi emeka gy'osanga nti Mukama akasana nga Katonda nga kamwokezzaawo, namuyiseeko ng'ali awo, ate nkomyewo era ng'ali awo. Omulimu gwagukola ng'akolera mu ffe. Ng'akolera mu ki? Mu ffe. Kakati ye ng'omuzimbi omukulu yatuwa plan. Bw'atuwa plan ate n'atubeera okugitaputa n'okugitegeera. Era ng'abazimbi bwajja ekizimbe kino ku plan, ku lupapula n'akituuzaawo. Ekyokusatu Katonda yennyini n'atugabirira ebikozesebwa. Ate Katonda
kubanga ye muzimbi omukulu takozesa bikonwa era akugambira ddala ti kino si kituufu kino kyekituufu nene entabula yeteekwa okuba entuufu specifications zino zonna zirina okugobererwa oyo ye Katonda alabirira omulimu naffe ne tukkiriza ne tukola ekyesigika ekinaabeerawo mu mulembe guno n'emirembe egigenda okuddirira. Ono kyava agamba nti nze nina obukakafu nti bw'atandika omulimu aligutuukiriza. Ekikulu ffe kwe kugamba nti Mukama tuutuno Katonda alonze mmwe mu kiseera ekifaanana bwe kiti mukole omulimu ng'abalagirira. Ekyaffe kwe kugamba nti Mukama tutuuse wano kaakano twagala okweyongerayo. Mukama tugabirire. Kyavudde atuwa n'atuwa mwe mwenna abali wano ate era n'atuwa ne obudde obufaananye bwe buti. Ne wataba yeemulugunya wabula okugamba nti Mukama okoze bulungi ddala kubanga eno enkuba ya mukisa nga gye bagamba ekubira nnyinimu mu luggya. N'olwekyo obanga Katonda omulimu aligutuukiriza gwe kaakati okola ki? Abantu bonna gye tuyise emyaka gino 14 nga tuweereza naddala abo be tuba tugenda okussaako emikono tubajjukiza ebigambo bino. Oluusi bikyusaako ku lulimi ne tubajjukiza nti mu kkanisa those who are baptized and confirmed are called to worship, to witness and to serve. Era ne tubagamba nti none of us is called to be a spectator in the church. Each one of us is called to be an active member of the church, and your contribution and my contribution is very, very vital for the growth and development of the church. Teri ayitiddwa kutuula butuuzi bw'ati alaba bikolebwa iye ne kanisa nga baluddewo okugimala okola ki? Kale wano tebayimbye bulungi oba nga kwoyimba bulungi lwaki tojja gwe n'obiyimbayo? Kale wentudde wabaddewo akafuufu lwaki gwe tojja ekyo n'okikola? Ebikolebwa mu kkanisa biki? Bingi nnyo. N'olwekyo teri ayitiddwa kutuula butuuzi ng'atunuulira bikolebwa na kuwa bubonero na kugamba nti wano baluddewo kino twakikoze bulungi. Gwe wennyini oyitibwa okubeera ekitundu ekiramu eky'omubiri gwa Kristo era ky'oteekeddwa okukola olina okukikola nga bwe tugamba nti buli nnyingo ereeta ekyayo omubiri gwonna ne gunywezebwa wamu. N'olwekyo ng'akola omulimu ng'ayita mu ffe kyava agamba bw'agutandika agenda kugumaliriza. Naye teweeraliikirira oluusi ebimu ebintu bye tutandika Katonda ng'atubedde okubeerawo nga tubiraba nga bitandika tuyinza okuba nga si ffe tulibaawo nga bimalirizibwa kubanga n'Abaganda bagamba nti ajjanjaba omulwadde naye oluusi ayinza sseba okusika naye nga general bwe batyo bagamba nti ajjanjaba ki? Oluusi ekkanisa ezimu tugenda okuziggulawo n'okuzaawula nga munnammwe yatandika oba abatandika bangi nnyo babayise kubeerawo ng'abajulirwa naye ng'aliwo mu kiseera ekyo mulala. N'olwekyo twagala okwebaza Katonda olwa bannaffe bonna bayise wano nga batukubiriza ku mulimu guno. Kaakano aliwo kubanga tugamba nti seasons come and seasons go. Kakati aliwo ye akolaje? Mulabye emirundi mingi ku mutimbagano nowa development. Bannange twagala okubawa accountability, twagala okubategeeza titufunyeyo zino. Waliwo essomero lino erituwadde seminti, waliwo bano batuwadde kino, bano batuwadde emitayimbwa, bano batuwadde kino. Batwongeremu amaanyi okumanya nti ekyamazima ebyatuweereddwa byakoze eki? Byatuuse. Kakano tuli wano ne ku kino ne ku kino ne baweereza buli information yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kubanga kikulu oli okumanya seminti gwe nawadde ye yakoze. Omanye ebyokusonda ssente si byangu. Oli ayinza n'okuba nga akuwadde 10,000 lwe olwaleero enkya n'akubuuza ekkanisa etuuseewa ku 10,000.
kubanga amanyi nti ye yagize eki yakuwadde. N'olwekyo abooluganda nga mukola omulimu guno, Katonda nga bakubiriza nga ye mugabirizi omukulu, ye mulagirizi, ate era bw'abeera omuzimbi omukulu nga mukkiriza n'ateeka birigi ku ekyo kye mukola n'apima, kubanga birigi ekuyamba okumanya nti ettoffaali ly'otaddeko literedde oba terigize eki teriteredde. Ekyennaku nti mu Uganda oba n'ensi yonna, naye omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya. Mu Uganda kyangu nnyo olyokugamba newankubadde ataddeko birigi n'emulaga nti teriteredde, ayinza okugamba tugenderegendera awo kanaggweramu eyo, naye era tekaggwamu. Omuzimbi omulungi agoberera Katonda n'endagiriro ye bw'akulaga nti ettoffaali lino likyamye, ng'olijjulula, ng'olitereeza, ng'ogenda mu maaso, ng'ozimba ekyesigika. Ekyo nno nga tukola bino kye kibeera ne ku bulamu bwaffe. Bw'ateeka birigi ku bulamu bwo oba obwange bw'akebera n'akugamba nti kino kyetaaga kwenenya, kino kyetaaga kulongoosa, kino kyetaaga kuggyawo, okikola oba omugamba katugenderegendera awo kanaggweramu eyo, kubanga era tekaggwamu. Omutambuzi omulungi omukkiriza Katonda mwakulaga tyatadde birigi, ekisenge kiringa ekyewunzise, bulooka eringa ekyamye, nga weenenya ng'olongoosa ng'ogenda mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe. Ne tuzimba kizimbe nga kino, kyokka nga naffe abakizimba obulamu bwaffe buzimbibwa era butereezebwa. Abooluganda baagalwa, Pawulo alina okusaba kwe yasaba mu ssuula eno yennyini, olunyiriri olwo ndowooza lwa 9. Era kino kyensaba, okwagala kwammwe kweyongerere ddala. Munzivuunula endala bagamba kweyongereyongerenga, wano agamba kweyongerere ddala, nga kulimu okutegeera n'okwawula kwonna, mulyoke musiimenga ebisinga obulungi, mubeerenga abalongoofu era bataliiko kyakunenyezebwa okutuusa ku lunaku lwa Kristo, nga mujjudde ebibala eby'obutuukirivu ebiyita mu Yesu Kristo olw'ekitiibwa n'okutendereza Katonda. Abooluganda baagalwa, emirimu gino nga okuzimba ekkanisa ng'eno n'emirala gyonna gye tukola giteekwa okuba nga girimu okwagala, nga si kusindiikirizibwa buki kusindiikirizibwa. Naye naawe n'owulira nti kiki kye nandiyinzizza okuwaayo olw'omulimu gwa Katonda. Kale ekyamazima ekkanisa ngazi. Kakati bw'otunuulira Church of Uganda, province yonna erina obulabirizi 38. Omwezi guno bwe gunaggweerako nga tutuusizza obulabirizi 39. N'olwekyo ekkanisa ki ngazi. Era oyinza okugamba nti olwaleero ndi wano, n'egindi bampise, n'egindi bampita, n'egindi bampita, ate sande eri n'akava egindi, byonna byakuweerayo muwendo. Mukama yeebazibwe, kubanga naawe oli wa muwendo, era omuwendo ogwo oteekwa okugumanya Katonda gwe yakuteekako. Tetulina bwe tusobola okugamba nti mmazeeyo omuwendo Yesu gwe yanteekako, teguliiwo. Tufubako bufubi. N'olwekyo owooluganda ng'owaayo okwagala kwo kweyongereyongerenga. Katonda amanyi ddala lw'otolina, naye akimanyi, kubanga ensawo agikola ki? N'okwata eno n'okwata eno n'okwata eno, naye amanyi. Naye ate era amanyi ne lw'okwata ng'okutte kavangata k'amaanyi n'otawaana nti kazze kasibe, n'osika oluusi n'okuunyuula ate olupapula ne lukola ki? Ne lukutuka. Nakyo akimanyi. N'olwekyo agamba nti okwagala kwammwe kwe mwatandika nakwo nga mutegedde Mukama waffe Yesu Kristo, ne mutuuka n'okugamba nti bannange abaatusooka baakola bulungi, embeera mu budde obwo yali ebasobozesa kuzimba kkanisa eyo. Mubakubire mu ngalo ez'amaanyi. Nabo nno bwe baagiggyirako engalo nga y'amaanyi, eyo gye mulaba eri awo, oba mwe mutudde temunnagiraba eri awo gye tukyasabiramu, nabo bwe baagiggyirako engalo nga matendo. Naye mmwe abaliwo mu kiseera kyo ne mugamba nti Mukama tumwebaza, bannaffe baakola ekyo, mu mulembe guno tugenda kukola kino. Era ne mwebinika omulimu munene guno, era tubasabira, era nga tusabira wamu, kubanga ffena tuli mu kkanisa, omulimu guno gumalirizibwe.
kubanga banaaba bagambira ki nti Katonda waabwe ali ludda wa, obanga ye mugabi wa byonna lwaki tebagimala? Kale Church of Uganda n'emirimu mingi oluusi tumanyiddwa nti ebintu byaffe oluusi birwawo, oluusi ne batuuka n'okugira ki ebimu ne bifuuka n'okulagirirwako. Kakati bw'obanga otambula n'otambula bwoti ne bwoti kasita onooyita ku kkanisa etaggwanga, twetaaga okuseetukawo ne tukola ki? Ne tuvaako. Naye bambi oli ayinza okuba ng'ayogera naye nga tamanyi bulungi ffe bwe twali nga tubalirira omulimu guno gwonna twagubalirira gukolera mu bbanga ki. Oli ayinza okuba nga baabalirira emyaka 5 abalala myaka 10 naye nga bagenda mpola, naye nga bamanya nti buli we bava babanga banywezezaawo buki bulungi. N'olwekyo abooluganda nammwe muteekwa okuba nga mulina entambula yammwe gye mutambulamu. Kale tulina ebitukosa newankubadde nga waluubirira nnyo kino nekitasobola kutuukirira mu budde bwali olowooza, naye Katonda yeebazibwe kubanga tugambye nti bw'atandika omulimu oba kiki agumaliriza. N'olwekyo kikulu okumwesiga noga nti obanga onoogumaliriza njagala tugumalirize naawe. Katonda kwe kusaba kwange akwongeremu okwagala, akwongeremu okuwaayo, akwongeremu essuubi, akwongeremu emirembe. Ate era kuno kwe kusaba kwange nti nga mukola bino ebya Mukama n'ebyammwe Mukama abikoleko. Nammwe muwulire nga gye mujja nayo nga naawe ogenze ku mulimu gwo, bizinesi gy'olimu n'emirimu gy'okola nga nagyo givaamu bulungi, kubanga emirundi mingi kola ebya Mukama ne Mukama akole ki? Ekyamazima abikola. Era tulina obujulirwa bwekyo gye twavudde tuyimba bye tutayinza ye byayinza era byasobola. N'olwekyo mwesige ng'ozze wano beera n'emirembe. Katukole omulimu guno. Leka kuga abantu baffe banajja bazze dda, kubanga oluusi ffe tubeera n'obuzibu nga tugenze oba oliawo mu bitundu. Kakati ng'oba oliawo lwe lukuŋŋaana lwange olusoose nenga naye abantu bakuno nga tebasaba okutuusa lwe banzijukiza ti naye ffe abali wano ate tuwazze dda. Bw'ogamba nti ate tebasaba be baluwa. N'olwekyo Katonda be yateekateeka olw'olwaleero mwazze dda. Era Katonda ababe omulimu tugukole, era nga gukolebwa nga tugamba nti ekitiibwa kyani? Kya Mukama. Naffe tunaabajjukiranga gye tugenda yonna mu kuwummula kwaffe. Naffe twagala twefaananyirizeeko nga Pawulo ono nti bwe tunaabajjukiranga ku ki? Ku kkanisa eno gye tulese nga mukola ki? Nga muzimba. Kale olulimu olwo ne mutukoowoola oba muliba musobodde, kubanga bw'ovaawo weerabirwa mangu. Kaakati ne bagamba nti munnaffe ekkanisa eri gye walaba nga tuzimba tugimaze. Olwaleero jangu twebaze Katonda, tusaba era tubasabira era twesabira ffenna Katonda nga bw'atuyise ku mulimu guno atubeera okugukola, naye tugukole nga tusanyuka, nga tulina emirembe, nga tulina ebigambo bino. Ye bw'atandika omulimu agugabirira, agulabirira era agumaliriza. Ate era bwe tukola mu kwagala tuba mu Katonda yennyini, ne bye tukola ne bimuweesa ekitiibwa n'okugulumizibwa. N'ekisembayo nga tukola bino byonna oleme okufiirwa empeerayo mu ggulu. N'ogamba nti baatujjanga mu ssente, baatujjanga mu kino, ne batukubiriza ku kino na kino, naye tebaatubuulira tetwetaaga okukkiriza Mukama waffe Yesu Kristo ng'omulokozi waffe. Ekyo kye natandikiddeko. Oba tuli wansi wa muti oba ki, enjiri eteekwa okubuulirwa abantu bategeere Mukama waffe Yesu Kristo. Bino byonna nga bikolebwa abantu nga Katonda asumuludde obulamu bwabwe n'asumulula n'ensawo zaabwe. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina.
tuyimiridde katwongere kubaza Katonda olw'ebigambo Mukama byayosezza mukaddafe Omulabirizi. Kabaka ow'ekitiibwa twenzizza nnyo olw'obubaka bw'oyisizza mukadde waffe gw'otumye okujja mu kifo kino ku lunaku luno ku mbeera efaanana bw'eti okulaba ng'ekkanisa eno eserekebwa. Tukwebazizza nnyo Mukama nti kubanga bw'otandika omulimu ogumaliriza, wagutandika era ogenda kugumaliriza. Oba mbeera ki batutegeezezza Mukama. Kale Mukama bw'oleesa budde ku kigambo ekyo lundi nga tuwa essuubi n'obuvumu okusituka n'amaanyi gaffe gonna n'ebintu byaffe byonna obulamu bwaffe bwonna okuzimba ekkanisa eno. Ogulumizibwe otendezebwe Yesu Kristo Mukama waffe. Kakati tuleko katono bategeeza embeera egenda okuddako mukulu wakola gye Mathias. Ekiseera kyakugaba ebirabo ekimu eky'ekkumi obweyamu bwe kinaamalirizibwa ekyo tujja kuddayo ate byokusa kimu okutukuvu. Tuyanza nnyo Musumba Omubeezi. Ekiseera kye tuddako kyakwebaza Katonda era okuwaayo kwaffe abakebezi tugenda kubasaba bateekaawo ebibbo era tugenda okubibatiza mutege nti kino kigenda mu bino kiri kigenda mu biri. Badde nsaba muleete wano akatebe wano kateeke wano. Kakati obanga ojja wano ekibbo kino ekisooka kyemulaba ekiwanvu kyekigendamu okwebaza kwaffe. Twebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ate era netumwebaza kubanga ffe nga banna St. Mark tetubadde n'amaanyi okutuuka ku Ring Beam naye olw'ekisa kya Katonda so mutwebalizeeko. Ate era kino kyekigendamu ekimu eky'ekkumi ekiri wakati wano ate kino kyo nekigendamu obweyamo nga kwotadde n'ebirabo. Olwo tunaaba tumaze okuwaayo okwebaza kwonna. Wano okwebaza, wano kimu kya kkumi, ate wano obweyamo n'ebirabo. Olwo tuba tumaze. Oluyimba 3:5. Ojja kusituka oleete nga bakutegeezezza ekitundu ekyo kiyita mulundi gumu 3:5.
57. Mulete abantu baka bamaze okuwaayo Bakemezi. Mukamafu omulungi tukwebaza olw'ebiweereddwayo bivudde mu nsawo z'abaddu bo n'abazaana bo bitukuze obawe omukisa beeyongera okufuna bikola omulimu gwo ogw'okubuulira enjiri ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katuwombeeke katukakkane tweyongere okweteekateeka okujja okusembera ku mmeeza entukuvu. Mwena abeeteeseteese okujja okusembera ku mmeeza entukuvu, Mukama abeere nammwe. Ku lupapula olw'ekinaana n'okweyongerayo tugendere wamu mu ssaala eyo. Katonda ayinza byonna, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, omutonzi w'ebintu byonna, asala omusango gw'abantu bonna, twatula tunakola ebibi byaffe n'okwonoona kwaffe okungi bwe twakakoza obubi ennyo, bigambo bye twakalowoozezza ne bye twafugedde ne bye twakakosa. Nga tunyooma ekitiibwa ky'obwa Katonda bwo, kyetubudde tusaana nnyo obusungu bwo n'ekiruyi kyo. Twenenyereza ddala nakwadde nnyo olw'ebibi byaffe ebyo, ne tubijjukira emyoyo gyaffe egituluma, obuzito bwayo butulemye, otuddiremu. Ayi Kitaffe w'ekisa kyonna, kuba omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo, otusonye byonna bye twakakoze, otuwe omukisa tukuweerezenga, tukusanyusenga mu mpisa empya, kaakano n'ennaku zonna. Yesu Kristo Mukama waffe. Nga twenenyereza ddala nga tukkiriza mazima
ne mu kiseera kino tukwegayiridde otusaasira otusonyiwa otulokole embibi byaffe byonna otunywenza otw'amaanyi mu birungi byonna otuuse mulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mu kutambula kwaffe olugendo luno olw'okukkiriza tukoowa tusinzittuka era oluusi ne tugwa, naye ebigambo eby'essanyu omulokozi waffe Yesu Kristo byatugamba nga tumukyukidde mu mazima bye bino nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooyera abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Mukama abeere nammwe. Mweyimuse emitima gyammwe tweyanze Mukama Katonda. Kirungi kisaana nnyo kitugwandiridde ddala okumweyanzanga mu biro byonna ne mu bifo byonna. Ayi Mukama Kitaffe Omuntu Katonda ayinza byonna ataggwaawo, naffe amu ne bamalayika abakulu, amu ne bajjajja ne bannabbi, abatume n'abajulirwa, era n'ekibiina eky'omukulu ekitukuvu kyonna, ye luba tusuuta tugulumiza erinnya lye ery'ekitiibwa nga tutendereza obutamala nga tugamba nti omutukuvu 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 Mukama Katonda ow'eggye, eggulu n'ensi bijjudde ekitiibwa kyo. Oweebwa ekitiibwa ayi Mukama ali waggulu ennyo. Kale ekitiibwa kyonna n'okwebaza bibeere gy'oli ayi Katonda Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna, kubanga gwe mu kisa kye ekitayogereka waayo omwana wo yekka Yesu Kristo n'atwala obuzana naffe n'anafiira ku musalaba olw'okutununula, era ku ogwo kwe yeeweerayo nga ssaddaaka emu ennamba entuufu etaabulako eyamalira ddala okutangirira ebyensi zonna n'okubijjawo. Era nga tujjukira nti mu kiro kiri kiyalirwamu olukwe yaddira bw'atyo omugaati, era bwe yasooka okwebaza omugaati ogwo n'agumenyaamenya n'agabira abayigirizwa be ng'agamba nti mutoole mulye mwennaku guno gwe mubiri gwange oguweereddwa ku lwammwe, mukolenga bwe mutyo buli omu naagulyangako olw'okunjijjukiranga nze. Bwe baamala okulya n'addira bw'atyo ekikompe, era nakyo n'asooka okwebaza n'abagabiranga aga nti munywe mwennaku eno gwe musaayi gwange ogw'endagaano empya guyika ku lumene ku lw'abantu abangi olw'okuggya ebibi, mukolenga bwe mutyo buli lumu naagunywangako olw'okunjijjukiranga nze. Emirembe gya Mukama waffe gibeerenga nammwe bulijjo. Kale olw'okubanga tujjukizibwa ntakera nti wandibuzeewo n'omu ku ffenna ayaŋŋanga okusembera wali emmeeza y'eno, kale katwatule obutasaanira bwaffe ye mu kwagala kwe n'ekisa kye y'aba atusembeza. Ayi Mukama ow'ekisa, tetwanganga kusembera wali emmeeza y'eno nga twesiga butuukirivu bwaffe wabula okusaasira kwe okunene okungi, tusaanira nakuŋŋanya bukunkumuka obuli wansi w'emmeeza yo, naye ggwe Mukama atajjululajjulula olina ekisa bulijjo n'ebiro byonna. Ayi Mukama omuli ekisa, tuwa omukisa tulebe tutyo omubiri gw'omwana omwagala Yesu Kristo, nnyo bwetyo omusaayi gwe, emibiri gyaffe gineeyongosebwa omubiri gwe, n'obulamu bwaffe bunaazibwe n'omusaayi gwe ogw'omuwendo omungi ennyo. Tubeere mu ye, naye abeere mu ffe emirembe n'emirembe. Amiina. Kale abooluganda abaagalwa, mwe abasembera era nga mweteeseteese musembere, tutoole omubiri n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristo nga tuliira mitima gyaffe n'okukkiriza Katonda waffe, tumwebaze.
Katwebaze nga omulokozi waffe Yesu Kristo atuyigiriza okusaba tusabe nate nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otwerere emmere yaffe ya leero tusonyiwe okwonoona kwaffe nga ffe tubasonyiwa abatwonoona totwala mu kukemebwa naye otokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina. Mukama Katonda Kitaffe ayinza byonna tukwebaza nnyo nnyo nnyini ddala olw'ekiseera kino eky'omuwendo ky'otukkiriza okubeera mu kkanisa yo era okusinga byonna mu kifo kino nga tukubye omwaliro guno omutukuvu